bantu bangi beewuunyiza ku lw'okuba basanze eddagala mu ntaana y'omuyimbi Paulo Kafeero. Paulo Kafeero bamuziikula nga baagala bafune kye baggyako basobole okukebeza ndagabutonde olw'ensonga abaana bano tebakwatagana. Abaana b'omuyimbi Paulo Kafeero tebakwatagana, baafunamu obutakkaanya. Abaana abamu beeyisaamu amaaso nti ggwe taata waffe si yakuzaala, baafuna obutakkaanya ku nsonga eyo nti ggwe taata waffe si yakuzaala, toli muganda waffe, weebityo baafunamu obutakkaanya mu nsonga eyo bwetyo. N'olwekyo baasalawo nti bagende baziikule omugenzi bafune kye baggyako, bagende bakebeze endagabutonde basobole okuzuula abaana bano balabe nti abaana bano baali ba mugenzi. N'olwekyo baziikudde omuyimbi Paulo Kafeero ne baggyayo bye baggyeeyo bye bagenda okukebererako ndagabutonde. Naye ekikulu kya byonna kye njagadde okubeera nga twogerako wano, bantu bangi beewuunyiza wamu n'abafamire bennyini abaana beewuunyiza basanze eddagala mu ntaana y'omugenzi ng'eddagala lingi, eddagala ery'enjawulo nga kiraga nti omugenzi ono bamuteerayo eddagala oba bamusiiba oba bamukola kiki. Kye njagadde okubabulira kye mulina okumanya mu mwenna abeewuunyiza ekintu ekyo, omuntu yenna waafa ng'abadde muntu avunaanyizibwa, muntu mukulu, kizibu nnyo okumuziika ne batateekayo ddagala. Kiba kizibu nnyo obutamukolera ddagala, kizibu nnyo obutakola ddagala. Omuntu oyo waabeerako ennyo abamutunuulidde ennyo. Bano abaagala okuteekayo eddagala ne balemererwa, afazaali bajja ekiro ne basima eno wewabeera omutwe ne basonsekayo eddagala. Ekyo nze nakirabako, kirabyeko emirundi ng'ebiri. Kojja waffe twamuziika bulungi nnyo, ekiro ekyasooka ne kiyita, naye ekiro ekyokubiri ng'abantu bakendedde nga tusigaddewo nga baawaka. Ekiro twalengera abantu nga bakukuta ku malaalo, tugenda okubagoba, tugenda okutuukawo nga basimye ne baggyayo ettaffaali lino owabeera omutwe. Abasajja abo baali bakazi oba basajja naye nga twabagoba, budde bwali bwa kiro, ssaawa 9 ogw'ekiro. Baasima ne bakola ekituli nga kigguka ku ssanduuku munda ne basuulayo bye basuulayo. Ffe twabakwatiriza bamaze okusima nga bakozeewo ekituli nga kiraka n'okumaliriza bamaliriza ne bateekayo bye bateekayo. Bwe twalaba ekintu ekyo tetwaddayo kwebaka, twasulawo paka ku makya obudde bwe bwakya. Tetwagala bakomewo ku kiro ekyo. Obudde bwe bwakya tugenda okulaba, okumulisaayo ttooki nga balina bye basuddeyo, naye nga ne tutya okukola ki? Okubiggyayo, okuteekayo eddagala eryo mu malaalo g'abantu. Ebiseera ebisinga baawaka bennyini be bakikola, baba basiba muzimu, babeera basiba muzimu ogwo guleme basumbuwa nga balina ebyo bye bayisaawo bye baagala okukola ng'omugenzi yali tabyagala. Ekyo ekyokusanga eddagala mu malaalo ga Kafeero tekyewuunyisa, bakikolera ddala bulungi nnyo. Naye ng'ekikulu kya byonna temunoonyeza mu bantu b'ebweru, mmwe mwennyini mmwe ng'abaana, abakyala, baganda be, bataata be bakola ebintu ebyo ne bateeka eddagala ku malaalo, mu malaalo omwo. Bwe kityo bwe kiri kye njagadde okubeera nga mbabuulira.